Dr. David Kiganda ng'ali wamu ne mukyala w'omusumba Cindy Kiganda bakomyewo okuva mu ggwanga lya Ghana awamu n'ekibinja kye baali bagenda nakyo okwetaba mu lukuŋŋaana lwa Let Africa Go olukulunguludde ebbanga lya ssabbiiti 22. Olukuŋŋaana luno lwetabiddwamu abakulembeze b'amawanga ag'enjawulo kuva wano mu lukale lwa Africa ssaako ne bannabyanfuna abakulembeze b'enzikiriza n'abalala era nga lubeerayo buli mwaka wakati mu kutunuulira ebisobola okuyamba olukalu lw'omwana w'omuddugavu okuyitimuka. Olukuŋŋaana lwa Africa Let Go lubeerayo buli mwaka era nga olukuŋŋaana luno lwetabwamu amawanga ag'enjawulo mu Africa wabula nga olw'omulundi guno lwokka gwabadde mu ggwanga lya Ghana era nga woolabira lino essanyu be bantu ababadde mu lukuŋŋaana luno era nga balwetabyemu okusobola okutambuza enjiri ya Katonda okuyita mu mawanga ga Africa eg'enjawulo. Omulabirizi Dr. David Livingstone Kiganda y'omu ku bafuuka ekitundutundu ku luno olukuŋŋaana era nga ajja kuba bulambalamba atubuulira. Omulabirizi Kiganda ategeeza nti luno okusooka lwabeeranga mu ggwanga lya Ethiopia kyokka ng'omwaka guno ne kisalibwawo lutambuzibwe mu mawanga amalala era bw'etyo Ghana n'ebeera nga yeeriddemu empanga n'ekyaza olw'omwaka guno. Twebaza Mukama atutambuza oba atutambuza obulungi otutwala mu ggwanga lya Ghana mu lukuŋŋaana luno olubeerawo buli mwaka mu ggwanga lya Africa eriba lirondeddwa olumanyiddwa nga Let Africa Go. Lukuŋŋaana luno bulijjo lubadde lutera kubeera nga Ethiopia era mubadde mutulaba nga tugendangayo buli mwaka naye ku mulundi guno akalulu kagwa ku Ghana gye lubadde nolwekyo abantu bangi abavudde mu mawanga ga Africa kyokka ate n'aboogezi ne bava ate ne mu mawanga amalala nabo ne bajja nga bazze kwogerera mu lukuŋŋaana luno olwa Let Africa Go. Omulabirizi bw'atyo annyonnyodde obukulu bw'olukuŋŋaana luno era n'akinoganya nga Africa bwe yeetaaga okwekolamu omulimu mu bintu bingi bw'ogigeraageranya ne ssemazinga endala. Naye ng'oggyeko ebyo tebafunanga kusiivawo ekiyambye ennyo enkulaakulana yaabwe okubeera stable. Babadde stable mu nkulaakulana nga tewalina setbacks. Bayina economy yaabwe eri extremely supported n'ebintu nga coast eya Atlantic Ocean. Jjukira nti emmeri nnyingi zidookingaawo okutikkula ebintu kugenda mawanga amalala. Ekyo kiteeka ssente nnyingi mu ggwanga lyabwe. Ffe tetukirina, ffe batuyita landlocked wano mu Uganda. Bali bayina coast ya Atlantic Ocean. Ekirala nti bayina amafuta. Bayina amafuta gapushinze nnyo economy yaabwe nnyo. Bayina gold apushinze nnyo economy yaabwe. Obuli awo naffe tukkiriza Mukama Katonda kuba kati ebyenjogeddeko ebimu tetubirina, omwalo situgulina naye kale tulina gold. Singa tumukwata bulungi gold oyo avaawo ekalamu gy'awo ne tumukwata bulungi eggwanga lyaffe lino naawe naffe osobola okulaba nga tusurvivinga. Gamba ate mafuta gaffe ago ge tumaze emyaka 10 nga tugoogera naffe ne tumala tugakwata bulungi Mukama n'atuyamba ne gatakulukuta kubulira mu ttaka eyo kubanga lunaku luyinza okukyala ne batugamba nti ate amafuta ga buli gakulukuse ne gagenda e Mozambique. Ono bw'ati abotodde ekyama nga Uganda weeweereddwa omukisa ogw'okutegeka olukuŋŋaana lw'omwaka ogujja mu mwezi ogwokutaano. Tutuuka abantu bangi ababatumidde, Prophet Ebenezer Akonai abatumidde, Papa Ampia Kofi abatumidde n'abalala bangi ababatumidde. Naye nga bwe nzirayo ku ky'olukuŋŋaana luno Let Africa Go, amawulire amalungi ge tuleetedde Uganda gali nti okugenda kwaffe baakusiimye nnyo era akalulu ak'omwaka ogujja olukuŋŋaana luno gye lugenda okubeera omwaka ogujja lugenda kubeera mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda. Uganda yalondeddwa okuba nga yegenda okukyaza Let Africa Go omwaka ogujja mu mwezi gw'okutaano. Ennaku z'omwezi tugenda zibabuulira. Nolwekyo Uganda egenda kulisiivinga abagenyi bangi nnyo okuva mu mawanga ga Africa gonna. Ndowooza okitegeera ekyo kyekitegeeza nga bwe walirabye nti singa Uganda ebadde egenda kukyaza African Union kiki ekyalibaddewo kati kyekigenda okubeera wano nga tuleese oba nga tukyaza abagenyi abagenda okujja ku lwa Let Africa Go. Omusumba Cindy Kiganda naye atubulidde ebimu ku ebyo bye yalabye Ghana gye bava era bw'atyo n'alaga nga bwe beeteeseteese obulungi okwaniriza abagenyi okuva mu mawanga amalala omwaka ogujja. It was so successful. We learned a lot how to preach the gospel in such a time as this as Africans. How do we take the gospel to the world? The approach. As we preach the gospel, we preach the kingdom of God, which is holistically.
That is family, that is business, that is finances, that is ministry, the youth. Yes. They really emphasize on the next generation. Abamu ku babadde mu lugendo luno okuli omusumba Patrick Collins Mwebe boogedde ku bintu eby'enjawulo bye bayigidde Ghana. Okubayigiriza okukola, tulina okubayigiriza okuba exposure, tulina okulaba technology obudde omuka bwamala ku TikTok singa baabwezeza bintu ebireeta ssente kiba kigenda gasa tutya embeera fano. So emisomo gibadde mingi nnyo era tusuubira nti aboogezi abasinga okuba nga kikwata omubiro nti ekkanisa ebeere ng'egasa community. Shakaba kangi kubanga oleeta ba international badde bateekerateekera tubadde mu 5 star tukola ebintu nga biri ku high class, buli kimu kiri ku high class. N'olwekyo ekitwolekedde pressure gye tuli egenda kuba nene nnyo okulaba nga tutuukiriza emirundi 5 gye batuhostinze fe ena ogwokutaano okubanga ffe tugenda okubanga ate tuhostinga. N'olwekyo neteekateeka erina kuba y'amaanyi, abantu bali so qualitative mu bye bakola ate nga balina content omulungi era tuli bagumu nnyo tugenda kikola mu linnya eryali. Okusinziira ku mulabirizi Dr. David Livingstone Kiganda mu kwogerako naye atutegeezezza nti Let Africa Go ey'omulundi oguddako eya 2027 egenda kubeera wano mu ggwanga lya Uganda, nga kino kitegeeza nti guno gugenda kubeera mukisa munene eri eggwanga lya Uganda. Ku Rakai TV amalindirire nze Meroz Kabagahe wano ku kisaawe Entebbe. Amyuka omukubiriza wa Parliament Thomas Tayebwa alaze obutali bumativu era olukiiko oluvunaanyizibwa ku nsonga z'ekisaawe Medical Board lwagamba nti lukandaaliriza okuwa ababaka olukusa ababeera beetaaga obujjanjabi ebweru w'eggwanga lino. Ono kwogera bino